Yes, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku likinga, webale nnyo commentinga. Gwatanaba commentinga, gwatanaba sharinga, gwatanaba subscribinga wansi awo tulabe nga tweyongerayo n'amawulire. Each and every single time omala subscribinga okonene kade ako akali awo wansi obeere nga missing out on each and every kind of story gye tuba tuzze nayo olunaku olwaleero. Njala tumirako abantu abali team Abu Dhabi, team Dubai, team Oman, team Saudi Arabia n'abantu abali mu nsi ez'enjawulo. Mwebale nnyo subscribinga kutufuula number 1 all over the world oba all over the globe. Mawulire ge tulina leero gakwatagana ku mwana muwala Lydia Jasmine ne Edrisa Musuuza oba Eddie Kenzo. Ababiri baneeno allegations zibadde zitambula okumala ebbanga ddene ddala nga bagamba ababiri baneeno babadde beekwana, babadde beeyagala okumala ebbanga. Abantu baavaayo ne bagamba n'okugamba nti Lydia Jasmine ono y'ensonga lwaki Rema Namakula yavaayo ewa Edrisa Musuuza, kubanga Rema Namakula yali suspectinga Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo okubeera nga bakukuta, okubeera nga tebali straight mu bintu byabwe, okubeera nga beeyagala naye nga tebali open, naye nga Lydia Jasmine bwe bamubuuza nga talina kyayogera ne Eddie Kenzo kyekimu nga bamubuuza nga naye talina kyayogera. Kakati olunaku lwaleero Eddie Kenzo avuddeyo n'akwata Quran nga bw'omulaba awo n'apostinga ku Twitter ye n'agamba bye munjogerera ne bimwogera byonna si bituufu. Lydia Jasmine nno abadde alina olubuto nga bagamba Lydia Jasmine alina olubuto lwa Eddie Kenzo, abalala nga bagamba alina olubuto lwa Fifa Maker. Lydia Jasmine abadde alipepeya ne Fifa Maker of recent ate nga yali apepeya ne Eddie Kenzo. Tetumanyi oba lwaki tatereerako n'abeera n'asalawo n'agenda n'omu ku abo oba n'agamba nti kati nse tolinze ndi noono. Ebintu bingi bibadde bigendera ddala mu maaso nga Lydia Jasmine abeera ne Fifa Maker, Lydia Jasmine y'omu n'abeera ne Kenzo, kwegamba ng'abeera n'abanjawulo bw'atyo. Kakati olunaku lwaleero Eddie Kenzo avuddeyo n'agamba nze sinze taata w'omwana wo era sinze nannyini lubuto lw'olina, era alabika taata w'olubuto lw'olina alabika ye Fifa Maker, era toddamu nakuneesibako kugamba nti nno gwe taata w'olubuto lwange. Abantu bavuddeyo ne bakomentinga ku Twitter ye ne bagamba Eddie Kenzo ebintu otandise okubizanyiramu, bintu otandise okwegaana munno, otandise okwegaana Lydia Jasmine naye tewandikikoze, teyandibadde ggwe. Fifa Maker bamutuukirako atabaako ye kyayogera, naye ndowooza tugenda munoonyaamu awo ku interview tulabe ekigendera ddala mu maaso, tulabe nga tuwayamu naye, tulabe nga tumubuuzaako, tulabe agamba ensonga eno agyogerako ki oba ensonga eno ayogerawo. Jjukira Eddie Kenzo tali mu ggwanga era amaze emyezi egiwerera ddala 3 ng'ali mu nsi eya Ivory Coast. Lockdown gye yamukwatira eside zeeyo era tali mu ggwanga essaawa zineeno zennyininyini. Tetumanyi lwaki Lydia Jasmine agamba nti Eddie Kenzo ayinza oba nga alimu obukodyo nga yenannyini mwana era omukazi tasobola kugabira mwana nga oba tewebakanko naye oba nga tewali kintu kye mwali mukoze mwenna. Naye Eddie Kenzo ye agambye Lydia Jasmine ogwo gw'olimu oli mu muzannyo era bino ebintu wandibadde obyesonyiwa, wandibadde ofuna ebyokukola n'onviirako ddala kuba nange nina stress zange, njagala Rema Namakula kubanga akomawo mu maka gange naye ate otandise kuleetawo mboozi nakugattagatta story zitakwatagana nakugattagatta bintu bye sitategeera. So Lydia Jasmine wandibadde osooka nondekamu n'ensooka n'ensootinga ekyokukomawo ewaka kubanga essaawa zino kyendiko ekyokusootinga okukomawo ewaka. Jjukira Eddie Kenzo abamugambako nti nno akomewo ewaka nga bayita mu parliament. Speaker wa parliament Rebecca Kadaga yavaayo n'agamba Eddie Kenzo bagenda mukomyawo mu nsi, naye tetumanyi gye yakomekkereza kubanga pulezidenti w'eggwanga olunaku olw'ejjo yayogeddeko n'agamba nti buli ali mu nsi z'ebweru alina okulinda paka nga airport baziggudde. Ovubi kye tumanyi airport bagenda ziggula lunaku ki oba bagenda ziggula lunaku ki.
era kati Eddie Kenzo ali munsi ya Ivory Coast naye nga gega mawulire getulinawo kati ku ground. Eddie Kenzo walabise nga yeganye olubuto lwa Lydia Jasmine namugamba genda opepe ne Fig Fameka we mubadde mpepe ya nze saawa zineno toba kocho ngamba esaawa zineno geno nonye Fig Fameka gwe mubadde mubeera naye ejemizi jona jemaze nga siriwo. Jukira Eddie Kenzo yali atambula ne Lydia Jasmine mu bivulu ebyenjawulo. Mujjukira bulungi nnyo ku kivulu kya B2C ekyali ku Freedom City. Eddie Kenzo yagenda na Lydia Jasmine kati Rema yagenda ku stage okuyimba n'abalabanga batudde bonna. Rema yayimba ennyimba 3 zokka n'alabika nga stage ajamukako obanga agibuukako agende ate ave mu kifo ekyo kubanga Eddie Kenzo yali atudde mbawagizi ng'ate atudde ne Lydia Jasmine kyendowooza ekitamuyisa ko bulungi n'akamu era wayitawo akabanga katini Rema Namakula naye n'asibamu ebye n'agenda ewa Dr. Hamuza. So commenting awo wansi n'otubulira olowooza olubuto luneno lwani lwa Fig Fameka oba lwa Eddie Kenzo. Naye nga ye Eddie Kenzo avuddeyo n'agamba nze olubuto si lwange era ogenda noonya taata w'omwana agenda okumulabirira oba agenda okubanga amuwa obuyambi kubanga omumanyi nze tonsibaako olubuto kubanga olubuto amazima gali nti si lwange. Eddie Kenzo nze tumumanyi n'omukwegaana mbuto kubanga alina abawala babiri, alina Maya, alina ne Amalu. Amalu yamuzaala mu Rema Namakula era ali mu maka ga Rema Namakula ne Dr. Hamuza. Essaawa zino abaamugana okulabako no ku mwana oyo Minisita Nakiwala yagezaako yingira mu ezo ensonga Eddie Kenzo bamuyambe alabe ku mwana we naye nga tekiggwa bulungi nnyo. Rema Namakula n'agamba Minisita bino bitwandibadde obivaamu bitwandibadde obyesonyiwa kubanga bino tumanyi gye byava so sagala nnyo oyingire mu bintu byotamanyi. Naye nga amawulire ge tulinawo ku ground olunaku olwaleero agalaga nti Eddie Kenzo agambye Lydia Jasmine bannayinza olubuto si lwange olubuto n'alwegaana. Abantu bangi bakomentiz ne bamugamba Eddie Kenzo otandise okuzanya emizannyo gyo biki naye akutwita ye nga taddamu wadde n'omuntu n'omu ng'ali bagamba bannayi nze sinze nannyini lubuto lwa Lydia Jasmine. Lydia Jasmine amanyi taata w'olubuto era amanyi nannyini lubuto n'olwekyo nze temunsibaako lubuto si lwange era olubuto si lwange. Simanyi oba we banazaala omwana bamutwala ku DNA ng'olubuto lwa Eddie Kenzo simanyi kyanaakola era simanyi kyanaaba alowooza essaawa eyo yennyini naye wekumire ku MMTV subscribinga tulabike nga tweyongerayo ddala n'amawulire. Omala subscribinga okone ne notification bell ako tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Womala okukakonako ojja kuba missing out on each and every kind of story. Eno story tugenda gifollowinga up tulabe nga tugiggusa ku nsonga yennyini tugenda kuba nga tugiggusa naye subscribinga webale kwekumira ku MMTV. Bye bye for now.